Olwaleero abakulembeddemu okuteekateeka Okulamaga Namugongo ku ludda lw'abakulisitaayo Obulabirizi bw'e Rwenzori bayise olukiiko lw'abannamawulire okubanjulira bwe batuuse mu nteekateeka zaabwe. Bano baali beetaaga ensimbi obuwumbi 2 n'ezigwamu nga bwe butuukidde olwaleero ng'ezisinga obungi bamaze okuzifuna. Well, the total budget is 2.1 billion shillings. Then from the collections from the dioceses, the cluster, we have about fundraising dinner, maybe about 300 million that we have so far had. Bajjukiza n'omukulembeze w'eggwanga obweyamo bwe yakola bw'atannaba kutuukiriza. And he promised to give us 1.5 billion actually. He promised to give us 1.5 billion shillings, which we are expecting any time to be deposited on our account. It's not yet there, but we're expecting government contribution of 1.5 billion from the government to support these celebrations. Okusinziira ku bateesiteesi ku ssente ze beetaaga ku kyabulako obukadde 350 we basabidde abazira kisa okubaduukirira basobole okuŋŋaanya ssente zino ziwere omukolo gusobole okutambula nga bwe bagobala. And we're optimistic that even those who have given us pledges, by that day they will have sent us the money and we shall realize our budget. So the appeal is still on. Those who give can give us more. Those who haven't should give us. Newankubadde biri bityo bano bagamba nti emikolo egikulembera okulamaga kw'omwaka guno gya kutandika olunaku olw'enkya. I want to inform the public that tomorrow we shall have the conference for the children here in Namugongo, because we want them to come early enough, celebrate without the interference of the adults and the congestion of the people, so they can have their day. They are very good speakers that have been organized. It is free entrance. Tukubiriza abazadde okuleeta abaana ate n'okubalabirira obulungi kubanga abaana kikulu nnyo okubalabira balema okubula. Abavubuka nabo baweereddwa olunaku okuŋŋaana okwetaba mu kusaba kuno. As you are aware, the majority of the martyrs were young people. So the youth will also converge here on 24th, that will be a Friday. They will have their day. Tukubiriza abavubuka bonna bajje wano mujja kubaamu okusaba n'okusinza n'okwegaya n'okuyimba n'okutendereza. Ate era ekinaddako ku lw'omukaaga tusuubira abasajja Fathers Union ne Christian Men Fellowship. Okuva ng'ennaku z'omwezi 31 okutuuka nga 2 wakubaawo olusiisira lw'ebyobulamu mu banaweera abantu obujjanjabi ku bwereere. So you can come for testing. Medical camp will be here from 31st, 2nd of June, and this is free testing. So please be here those days for testing. N'abakyala nabo bateekateekeddwa olukuŋŋaana lwabwe olunaabaawo ng'ennaku z'omwezi lumu omwezi ogujja. Tusuubira n'abakyala okujja Mothers Union ate era n'aba Christian Women. Naye n'abantu bonna tubasuubira okujja. Okuyoyota ekifo kyonna kugenda mu maaso olunaku mulinda we lunaatuukira nga buli kimu kiri mulaala. As you can see, people are painting, people are sweeping, people are slashing around the place. So the professional on-site here are going on well. And us as a cluster, as you are aware, we have our souvenir project. That open roof which was originally open, but has now been roofed. That new facility we see here, sitting about 10,000 people. I mean, not 10,000, 1,000 people. Jennifer Kabale, Agafeyo, ku Spark TV.